Buterevu tukomye wole ku 98 akatonyeza 7 era nga tuli mu programu ya fene nganzi muwanguzi yetawanika dala Juliet Juko jeje zindi mabega umuzindalo guno atera ngo muwanguzi waffe mukyala Par gwe tulina yenjagala kugamba nti obufumbo busobola kubanga tebugenda kukolebwa bintu nga gwe bwosuubira naye atera mu lugendo lw'obufumbo buli kintu kyonna kye mwayagala Katonda asobola kibatuusaako njagala bagamba nti Dr. Isaac Kituuka wa Glorious Church Bunamwaya wamu ne Dr. David Hollit owa United States of America bakwaniriza mu lukuŋŋaano lw'abasumba n'abakulembeze ennaku z'omwezi nga 24 mpaka nga 26 mwezi ogw'ekkumi 2019 ssaawa zijja kuba 2 ez'okumakya era mpaka ku ssaawa 10 ez'olweggulo jangu oyigirizibwe ng'omuweereza wa Katonda ayogera era ku kanisa eya Glorious Church of Christ Bunamwaya ku 075 00 865 oba ku 0772535550 ojja kubanga obakwasaganya bulungi nnyo tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe era nga mama Pa Wanji musumba jeje tuli mu ssaawa yaffe Nabo ey'amasimu manyi banja abagenda okukubira essimu naye njagala tufundikire n'obujulizi buno ng'otunnyonnyola ente ziri zimwakomako ze baabasaba obulamu buli butya maka obulamu bulungi mukama atukoze bulungi mukama mwesigwa ente twazisasula naye n'ekikwewuunyisa twazisasula ng'ebbanga liise twazaala dda n'abaana bakulu mwoyo mutukuvu yakyala n'ayogera n'atubuulira exactly kyayagala tukole era kye twakola we surprised daddy and is so happy mwamalirizawo ne munyingira obufumbo daddy ne twisaawo omwezi gumu ne tukola embaga yabawa ebbaluwa eyo ebbaluwa yagituwa n'agamba tagenda nakujja ku mbaga y'abayaayi mbaga y'abayaayi bano abazanyira ku bantu ku bwongo kuba bye twasuubiza tetwabireeta naye nga byagaana bugaanyi omwami wange yaba disappointed at last minute sente ze bamusuubiza tebazimuwa naye nga teyayagala kikola bw'atyo mukama n'atuwa obufumbo obutukuvu nga 2 ogw'ekkumi 2007 era temwakiyimiriza ffe twagenda na kintu kyaffe mukama okumanya mulungi nti yatulwanirira omulabe yasitulanga enfufu nga mukama ateekawo omutindo mu kiseera eky'embaga nga sente tetukyalina jjukira buli kasente ketufuna tukateeka buli weetaagisa naye ekiseera kyatuuka nga tetulina na venue abagole abo waliyo bawuliddeko nga buli gye tugenda tusanga wali booked naye mukama yatukolera ekyamagero n'atuwa venue gye twasasula $15,000 nakaseera wali ku All Saints Church ate 15 batusaba ja cleaninga kifo batuwa obutebe ne main hall n'omuntu eyatuwa ekifo ekyo oba yatupredingira we don't know him up to now but we thank the Holy Spirit is ever available and smart n'abatwala mu kifo eky'ebbeeyi jjukira ebiseera bya nkuba obutebe bwa bwerere venue ya bwerere twaleeta mutimbi yeka Katonda ow'eggulu embaga etuuka nga ffe tuli mu saaluuni nga twali tuorganizinze okwegulira rings zaffe nga zirimu n'amanya gaffe n'omwami wange nga tumaze n'okubooking nga tugenze wali Kampala Road opposite Fido Dido tubuzize ebbeeyi ne tugamba tweteekemu ez'ekkumi ng'embeera bwe tali nnungi nnyo ne wavaayo omuntu mu meeting n'agamba ez'ekkumi nze nja kubawaza 2 oba yatugamba 2 oba 25 twatuuka ku mbaga ng'eringi tezirabikako nga n'essimu yavaako dda eyabasuubiza twakubanga amasimu ng'aga nja kuleeta naye ku mbaga yagiswitchinga off omwami wange n'atuuka mu kyaki abagole baatuuse dda abaami mu kyaki nga ringi teziriiwo bestman oba yamubuuza ringi omwami wange yabuukira booda yafuluma nga agenze mu ttooyi kumba ali ku Kampala Road omugole gye bamubyulira akimye ring ne mugamba taata nange sina sente genda wali ku street tweteeke mwezi 5 bez'olukumi mukolo gugwe era omwami wange n'azigula n'azissa mu kooti speed huyo ku bodo basenga yamukuba yandibadde atya huyo ku chachi atutte ringi zaffe
ekikusesa yaleeta ringi nga bwenjambala bwenti egwa kati nga I have to do like this era bangatta nembeera omukono engalo nga zitunudde waggulu mpaka omukolo nga guwedde. naye ng'embaga egenze ye embaga egenda yagenda mu maaso everything was colourful kati nno omusumba kyesikubuulidde nga soda tewali wadde cupa emu naye God surprised us ne batule omuntu n'aleeta emmotoka full oba yali fusonga ejjudde kuba abantu banywa soda ne banaaba mu ngalo n'omulala baamulekawo ate nga bamuleeta ali refrigerated. Tetwateekamu wadde 10. Waliwo ebintu metron yanzijjako essimu ng'alaba stress egenda kunzita nga buli kye baŋŋamba nkaaba bukaabi ndowooza okkaaba kujja kunnyamba. naye essimu era omugole abatalina kuba nayo ye yali yaginzijjako dda nti ng'oluusi balina bye bambuuza ye bya metron wange yali so busy ng'akola ntebe mu president's office kati nga alina okumakinga sure nti wadde ali biza embuuza amasimu biri bitya kati ng'ebimu tabimanyi nze mbimanyi naye yayombesanga nze nga ebimu byonna ndikataala siina waliwo ebitaliiwo nga yaafa obusungu. abagole mumanyi okwekwatira omukolo ne mugwesigaliza musumba ne mugujja mu kamiitingi kano ngako kali ng'abantu batukoowa nga buli kye bagamba tewali abacontributing abakoma tukutuku bisangalo tebadda musumba ne tukoowa engalo ne zibwatuka naye tetulina abatucontributing n'abatuyiwa batuyiwa ebyaddala naye omukolo gwagenda mu maaso ne guggwa. 26 eyo omukolo ogwo 26 kwali kuyingira 27 nga 2 ogw'ekkumi lwe twafuna obufumbo obutukuvu era pastor Rubahinda ye yatugatta kubanga omwami wange yaŋŋamba batugattirewa ng'ate ffe tusabira ku kyaki wano mu kibuga naye ng'ate tuli waggulu ng'abazadde abakadde tebagenda kusobola amadaala agate nga tekuli lifuti ku kizimbe naye neŋŋamba batugattire mu kyaki gye nali nsabiramu omwami nakkiriza naye njagala omusumba wange Rubahinda yabangatta kubanga yantegeera yammanyi gye yanzija. I disturbed him a lot naye he bared with me up to last minute. tekigenda okuweesa abasumba engulu and I give God glory. Saba Mukama amwe kyasinga okwetaaga ne ku lunaku luli awangule. Abasumba we kyekituweesa kye bayita engulu ezitakola ki ezitawotoka. Petero ekisooka 5 kakati olugendo lw'amaka ne mulutambuza wakati mu bisoomoozo ebyaba wabamu batabukirawo yagamba nze sijja kugenda sijja kweyongerayo naawe. Nze nagenda naye nga ndi mukaabi mulungi nga bampangisa n'okukaaba nze buli ekinyizaawo ng'okaaba nkaaba naye ng'omwami wange nkafatinga nga ntuuza wali kyawandiikibwa ajja ne bayibuli abikkula nga yogera ekirimu ekinzizaamu obulamu ng'awo ntereera nga nsangula amaziga. Omwami ajjayo kyawandiikibwa teyaŋŋanya lunaku na lumu era nakolanga ekyejo effujjo lyange nga antuuza wansi yandeetera okumanya Mukama yanjigiriza okwetoowaza yanjigiriza okwongera okukkakkana nali nguguba ebintu ebimu naye I thank God for my husband. Amen. He has really bleached and he has really groomed me in spiritually. Abazadde kyogamba mukyala Paul balina okusobola okumanya nti kyangu omwana n'omugamba nti leeta ente bwe ziti ne zigaana ku lunaku olwo naye musobola okukkiriza abaana bano ne bagenda mu bufumbo ne bakola ne bakomawo ekyo gwe mu bulamu bwo okijulira nti kisoboka. Kisobokera ddala kuba nze nali simanyi nti kisoboka naye nalaba Mukama nga yeegulumiza wakati nga omulaba sikudde enfufu nalaba obulungi bwa Mukama nayongera okumutegeera n'okumwesigamako. Bitera kubeerawo nga gw'osooseeyo okufumbirwa ate nze nsoosa okufumbirwa ate nze nsoosa okulokoka. Jjukira abalala bonna tebategeera byeyogera oli muyaayo oli mulaalo. Mugenda ddi okuddiza taata ente 5? Tuba tuli ewaka 2017 eddoboozi ne lijja zaali ssaawa nga 10 ez'ekiro. Nali nva mu toilet as I was entering my bed n'ebikka bwenti ne mpulira eddoboozi ne limbuza daddy yabasaba ente mmeka audibly. Ekikunta ne nkiteeka eri ne ntuula ndaba ayogera.
Eddoboozi ne linziramu, Daddy yabasaba ente mmeka? Nange ne muddamu simanyi, naye ng'omuntu gwenziramu munoonya simulaba. Musumba okwebaka kwa nnema n'entuula n'alyoka ngamba, tell Jimmy, ambulya mu Luganda ne mu Luzungu, Jimmy is my husband. Tell Jimmy akwata akakadaka osituke gwe. Jimmy, Martha and Paul be balongo baffe Mukama be yatuwa, ezzadde lyaffe lye yatuwa. Oli naalongo ye Musumba. Essala bagiteeka ku akawunti n'ozaala abalongo maama. Ebyaddala. Ndeka naye akalulu tukaddize Yesu. Amiina. Tukamuddize ddala. Amiina. Eddoboozi ne liŋŋamba mugende mufukamire kumpi ne dining. Daddy aba blessing. Daddy is pretending is not happy with you people. Naye nga Daddy ogulaba nga atusindikira emmere ku basi, atusindikira ebijanjalo ebintu ebirungi. He keeps calling us, naye nga munda mu ye Mukama amulaba. The Holy Spirit told us about him that Daddy is pretending nga mpulya bulungi n'amaaso gange. Is not happy. Is not happy with you. Naye Musumba mu kiseera ekyo nga tulina ssente naye waliwo embeera tetegirikika kati wali ssanyu bulungi. Omwami wange nkugambye tayogera nnyo, tayomba, takola kinfumbye emyaka 12 tankubangako wadde okunsooza. Mba ndi awo omwami wange tatera keera kwolwo naye nakeera ne mugamba Ssaalongo. Mweyitira Ssaalongo. Kamugamba Ssaalongo sooka otuloowulire. Eddoboozi liŋŋambye bwe liti ne bwe liti. In fact nga sinamuzuukusa mba nzirawo ne liŋŋamba gamba Ivan atwala Ntuwin ku Miracle Center gy'agenda okuwonera. Ivan is my cousin. Ntuwin is my auntie bwe bazaalibwa ne Daddy. Ninga but who is this? Seriously speaking, nasituka mbuliri ne ngenda ko mu sitting room ne noonya omuntu aliwo oyo. Ne mubulya benanga bibiri. Kati nga tukyali mu lugendo olwo yayogera lwa kusatu oba lwa kubiri ku lw'omukaaga ne tugenda. Waliyo sente zaali more than that ku account. Naye Holy Spirit yatugamba 1M. Nenkubira Daddy. Nga sinakubira Daddy nga amaze okumbulya ekyantuwini. Ne mugamba kati ekyantuwini ngole nti ankubidde Ivan takwata n'agamba gwe bakigambye. Kati Miriam mu kituli kya Ivan. Olwo Daddy yali akyalina ssente ze nga bwe yazirinanga. Era nakati muzeeyi alina ssente ntonotono lwakuba si nnyingi ng'edda. Naye azirina ezimubuzaamu. Kati obuuza ate yakyetwetaagako oti. Naye Mwoyo Omutukuvu. Mwoyo Omutukuvu yatugamba is not happy with us, is pretending. Mu Luzungu. Gwe mulundi gwange ogwasooka okuwulira eddoboozi eriva eri Omwoyo Omutukuvu. Nze nawulyanga Katonda ayogera zimanyi Omwoyo Omutukuvu ne ŋŋala nno bano abalokola abafeera abatulimbalimba ffe nga tatugamba agamba mmwe. I was arrested. Mama Musumba. Nawulira entiisa ng'eddoboozi liri loud naye nga lya musajja. Omwami wange bwe namala omubuulira n'agamba Mukama tukwebaza. N'agamba Paul, okimanyi nti emabega eri nafuna ssente I was organizing nti tugende Daddy tumutwalire ku ssente tusasule. Naye saamanya ekirowoozo gye kyagenda najja nga njagala kikugamba nga nyinayo akasente kange akawera. Nanga simanyi gye kyalaga ate ne ssente zonna ne zifaafaagana. N'atulaga ne position we tugenda okufukamira batuwa omukisa n'abaana baffe ate n'atugamba tetusulayo. Bwe bamala otuwa omukisa we march out. Kye twakola Musumba. Naye nga tetunnakikola nakubira Daddy in the morning. Ne mugamba the bag is here. Nakubira Daddy ne mugamba Daddy watusaba ente mmeka? Daddy n'agamba mwana gwe ebyo ebintu mukyabiriko nze nabivaako dda n'ente sikyazijjukira. Ne mubuuza kati tukole ki Daddy? N'agamba mu mukyabiriko. Kati ndowooza ng'omuzadde n'agamba bano abaana balabika balina embeera gye bayitamu etali nnungi. Nenzijako essimu. Nankubira immediately nga naakagijja. Ndowooza n'alinda njogere nga buli asoogera nankubira. N'agamba Paul, are you guys okay? Ne mugamba Daddy we are fine. N'agamba sure.
ne mugamba dadi we are okay nenjijjako oba nali nkola ki nenziramu ne mukubira ne mugamba dadi mbadde nsaba tulinawo akakadde kaffe ke tuba tukuwa. Daddy was so happy. Ate by that time yali talina wadde endowooza n'ekikumi mu nsawo. Yalaba abaloodi nga baleese ssente. Mukama n'atukola bulungi. Ne tugenda. Daddy ne tumugamba olunaku. Kati eka dadi yamanyira nti bwe tugenda tulina okusula era twagendako n'omwami wange emirundi ng'ebiri esatu naye ng'omwami wange engeri gyali musirise tayogera tatambula ng'abeera mu bedroom naye bakeera dadi osanga yamuwakankulayo n'amugjayo Jimmy come out waate kwegamba amulaga omukwana amuzaale kuba namubuulira ebikwata ku mwami wange nti is an orphan teyalaba ku mami kati balina omuzaala balina okumwagala okumulaga omukwano. Dadi ayagala Jimmy si ffe be yavuma abayaaye era dadi tasalawo nsonga nga siriiwo nina bakulu bange naye they don't sit before I say anything oba I come. Amen. Nafuuka ensonga naye Mukama mulungi teasitula abanyoomebwa n'abatuuza n'abalangira ne tusitula ente ne tuzitwala naye nga tetunatwala dadi ne mugamba tutegeka kintu kyonna oba binyeebwa bye tugenda okulya twagenda okutuukanga n'emmere tennajja bali mu kubaaga nkoko bali mu kukola kibafumba engeri gye bamanyiira okusaavinga ennyo abantu ne ngamba dadi nakubirako senga bwe basigala ne dadi ne mugamba senga tujja naye temutegeka tetugenda kulwawo kati bo senga ndooza yalowooza tulina gye tuva tuyitirawo buyitizaawo naye nga ffe twakeera sawa 10 zaffe ne tuva eno nga tugenda bwe twatuuka mu kkubo ekibaasi ne kifa ne tubeerawo ne tufijiti nga jjukira batwadde condition nti tetusulayo naye Mukama yali mulungi nti twatuuka briefly ne tulya dadi ne tumuwa ssente ne senga Salongo namukwasa ebbaasaye ne tumugamba dadi ekitulese kutusabira mukisa ne tufukamira wansi n'agamba senga yabasaba ne mugamba no daddy we need you to bless us n'agamba what's wrong with it senga asabe ne mugamba daddy in fact ne my husband namugamba daddy tusabire omukisa daddy natusabire omukisa haleluya byamala kutusabira omukisa ne tumugamba daddy tugenda n'agamba obudde buzibye mulaga we nyumba ziri wano temusobola ne tumugamba daddy we are going enkya we are committed enkya lwa Sunday tulina okwetegeka Monday tulina okukola naye nga ffe tutuukiriza ndagaano ya Mwoyo Mutukuvu gye yalagaanye naffe. We didn't sleep there era twakomawo eno Kampala twamuyingira saa 7 gwekyo but we still gave God glory tiyatutambuza bulungi. Haleluya. Mikwano gyaffe abalungi akalulu kabeera kaani akalulu kabeera ka Mukama. Osobola okubanga oyina by'otaatereeza naye Omwoyo Omutukuvu Eva abanje okutereeza ensonga. Omanyi waliwo omukisa gwe tujja mu bazadde ogwo guli galanti. Waliwo omukisa gwojja ku spiritual pastor, spiritual father, spiritual mother. Ati waliwo omukisa nga gw'omuzadde yagukola ki yagukuwa. Abefeso 6 that is Ephesians chapter 6 kigamba nti abaana abato muwulirenga abazadde bammwe mu Mukama waffe kubanga kino kye kirungi. Ekiwulire ekigambo ekyo muwulirenga abazadde mu Mukama. Waliwo abazadde pasita woyo gw'oli naye oyo muzadde wo mu Mukama waffe. Okitegera ekintu ekyo pasita wo muzadde wo mu Mukama naye olwokubiri nalwo ne lugamba nti osangamu ekitiibwa kitaawo n'ennyoko olyoka obeerenga bulungi era owangaalenga ennaku nnyingi ku nsi. Amiina. N'abazadde n'abagamba nammwe bakitaabwe temusunguwazanga baana bammwe naye mubalerenga mu kukangavulwanga ne mu kubuuliriranga kwa Mukama waffe. Amiina. Twebaza Katonda nti tuyingirira olugendo lwa Christmas. Era n'okumanya nti abazadde balina omukisa. Olaba omuzadde ne bw'abanga musamize kungwa mwana wattu eggulu lyamuteekamu ekigambo ky'omukisa.
eky'obulamu obwo osobola okuwangaala osobola okubeera mu kuwangaalako ate ng'oli buki ng'oli bulungi. Mikwana abalungi katukomewo, kaseera kakuyiga kakunyumirwa kakwetereeza, kaseera kakusonyiwa buli ekyakusobakako, ate kaseera kakuzaayo n'otereeza ensonga zonna. Twebaza Omwoyo Omutukuvu abeera smart, ategesa omwaka guno omukisa gwo gwonna osobola okugukwatako, ove mu maziga oyingire essanyu erijjuvu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kankomewo nate tovaako butereevu, tukomyewo oli ku 98.7 era nga tuli mu programu yaffe n'enganzi muwanguzi tawanika, mwonyumirwa, mwoyigira, mwotegeerera, mwobikkulirwa ebyamanno nga bingi ddala era obulamu n'oyingira mu bulamu obujjuvu. Njagala kugamba ntya tibobozze Mutundwe funa ekyokulya kyo wano ku Poco Planet Restaurant. Balina akawoche, akasiike, breakfast, lunch ne dinner, emmere ya boiro era nga basobola n'okuweereza ku kyokulya kyo ku namba y'essimu kwe tugenda okubanga tugikuwa. Era n'ekyo mikolo eminene nga bridal, mikolo eminene kwanjula, weddings, graduation, byonna mukwano babikola ate ku bbeeyi neesoboka. Naawe ng'olina omukolo gw'omutonotono, wedding meetings, bridal shower, baby shower, naawe mukwano kaseera ako naawe okafunanga kansonga nno ddala, era osobola bakubira ku namba z'essimu ku 0757253917 kuba bakubira byonna bijja kuba nno birungi ddala. Tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe era nga tuyingidde mu kaseera kano ak'amasimu. Mukyala Paul wangi Musumba Jeje, waliwo enjawulo walinga tunnatwalira taata mu maka gammwe ke watugambyemu essanyu n'okuva wakati walinga tunnatwalira taata nte ezo ziri ne wano bwe wazimutwalira, waliwo enjawulo ennene ey'amaanyi mu maka gammwe gye mulaba? Musumba weeri nti tuyina emirembe, tetwayina mirembe, tetuyomba, tetulwana, naye nga I feel uncomfortable. Mwami wange amanyi njogera ate ye musirise, naye nga ebiseera ebisinga nsanga neekubagiza nga kimuyisa bubi, nga nyina character oluusi eŋŋamba ne musiriikirira nga talina kyankoze, naye naŋŋamba ggwe. Okuva olwo essanyu lyesumulula, essanyu lyajja. Kwegamba Musumba bingi byakyuka. Haleluya. Oyinza okuba ng'olina ssente, oyinza okuba ng'olina buli kyetaago kyonna, naye essanyu oba essanyu n'emirembe nga tobirina, you will never achieve anything. Kubanga buli ssaawa obeera mu kwekubagiza, obeera mu kulowooza ebirowoozo ebitakuyamba, naye nga ate kati ndaba tulina emirembe, tulina essanyu. Mukama atukoze bulungi era ne gy'atutwala tulabayo waali so wonderful. Amina. Amina mikwano. MCF Radio ejja okujjirayo ekinyusi ky'obulamu, ekinyusi ky'obulamu. Abamu oyinza okuba nga bazadde wabagaana dda wafuna ekika ekipya ekyabalokole, naye ng'omuzadde wo gyali omaze Christmas ziringa 5 toddangayo wadde omulaba, obwana wabuzaala wabuteeka eyo. Mukwano kaseera kwakweddamu nakumanya kyakukola. Ngenda kugendako mu masimu, twebaza Mukama olw'obujulizi buno buzze nga tugenda kuyingira mu Christmas time. Buli muntu osobola okuddirayo kewammwe, oba basamize oba balogo, gwe ebintu byogenda ng'obisiirinze mu musaayi gwani gwa Yesu, naye babiryeko mu linnya lya Yesu. Ennamba z'essimu eri 075 ne ku 039327885 kugenda okubanga otujja. Hello. Hello. Wangi munnange. Yesu omulungi yeewaziza. Wekitiibwa. Omuwanguzi waffe Yesu yeewaziza. Amiina nnyabo. Bannange weebale kuwangula. Ekitiibwa kya Mukama. Bannange nze ngizeemu kimu. Malala kweyambula malala. Go mabi nnyo galeeta ekigo. Nange kyantuukako ekyo. Mukama akusumulule. Oyi babeetema ebintu ne batandika okuzannya ne bakuzannya eri. Naye naffe tunyedde katugumiikirize. Amiina, Mukama yagaba ebisinga. Hallelujah. Ono agambe if both parents are gone,
I believe God takes that position. He is the father of the fatherless. Era nono kankiddemu musumba nze sirina taata kati ani ampa omukisa. Abantu abafaanana bwe bati bazadde bo bwe baafa ani yatwala omutango okufuuka ekyabazadde bali kye bandikoze. Abazadde bange nonzira mu kibuuzo ng'ababo gye bali era Mukama yakuwa naye njogera ku abo abampeereza ekibuuzo ekyo kigabe bwaba nga abazadde baafa Katonda ye Katonda w'abatalina taata naye bwe baafa waliwo abantu Katonda be yaleeta mu bulamu bwo ne bakukwatirira ne bafuuka abazadde bo abo be wayita mu ngalo zaabwe mukwano Katonda ababala nti baakola kinene nnyo and they can bless you. And also if your man of God is a true man of God, they also give you a fatherly blessing too. Omukisa ogw'omusumba gye guli iru musumba akusumba Christmas ngeno kwata kyokutte okimutwalire musumba waffe ffe twamusurprisinga yewuunya kubanga nze nagamba omwami wange nti naye twetaaga tukyalireko musumba Rubahinda naye nga tetumutegeezezza kikiffe twefuule nga ababadde bayitawo nentuma omwami wange ne mubuuza gwe bw'oba olaba ayambala sayizi meka eyo essaati mwami wange n'agenda n'amulondera essaati eri very good ne mami ne tumugulira ekiteteyi nga kirungi. We surprised them. We really love them. Tubaagala. Emikisa gya mirundi ebiri. Tubaagala cause they are blessing. Amen. Hello. Mukama yebazibe. Amina mukwano. Tanyise kuyitamu. Yes. Tumba afte. Tukulira mukwano yogera maama tukunde. Ayina emyaka emeka? Okay. Ina emyaka 37. Kale Mukama witasimu. Asimu mnonga. Hello. Hello. Yes. Njala nene kisasi. Nye mukwano. Mwanguzi yaffe Yesu yebazibe. Amina sebo. Bambi webale kuwangula. Ekitiibwa nkiwa Mukama. Na Mukama akongere emikisa. Njitwala mu linnya lya Yesu. Kale bye. Bye. Hello. Musumba wange. Wanje munange. Mukama yebazibe nnyo. Amina. Mwanguzi Yesu yebazibe. Yesu yebazibe sebo. Kakati kyembuuza. Esebo. Ono boy yasooka okuyiwa teyagamye okusumba oba kutaataganya emikolo gyo gyonna egyo gyaliwo okulwo. Boyi wange yakubibwa kibooko. Nanoonya naye nga neeyongerayo dda ne layini nazisuula zonna nakyusa omukutu. Ayagala naye okwetondera. Naye nanoonya paka lwe yanfunanga neetondera. Ng'ayina embeera gy'ayitamu. Okay. Katugende nono. Hello. Hello. Wanje munange. Neyaziza omwanguzi wafanziza mwana. Amina. Nange mpita mu mbeera y'emu yayitamu. Akumanyi. Wagambye muno Bayibuli yagibiikula nga tajagala nani bukitule naye. Embenyeka nnyo omutima naye nga sirina gudda. Naye nanywera nga ndi ku rediyo. Amina. Kati kyeŋŋamba ababoyi nawo babuulireko bakyuse ku nnyambala. Tugambe tugenda kubabula nnyambala oba mpisa. Kubeera ddala munda ko balaba kungulu we babeera munda. Kale byo tebyange. Naye ate n'ekyo nakyo njagala kigamba abawala. Boyi ono ojja muteeka mu levo mwagala. Bwabanga Mukama amukuwadde nga y'oyo. Naye musumba. Kale nzokondekemu. Halo. Mbaje Yesu yebazibe. Amina. N'omwanguzi waffe Yesu yebazibe. Amina nyabo. Kyembuza omwanguzi tebafunanga ku birooto kw'oli boyi eyasooka naye n'ekirala. Omuwanguzi owaleero bannanga nkutteko kati okuyiga nkufunye tulekerawo okufoosinga ababoyfriend baffe tuba tufunye nga be batuufu. N'owenje yakutteko bamulyangako emigaati bamunwako Mukama. Wabula masifu
akunene teri agenda ko bisingo tubagenda kuddamu kumanya kamitima ono agambye wetuvaawo mbu mukama afa ku mbaga n'abazadde abamanyi ono abadde tamanyi nti n'abazadde katonda abamanyi kama abamanyi abategeera kubanga ye katonda wowo ku nsi eyakuleeta ono abuuza nti olina kati abaana babeka abaana nina 2 mukama yatuwa ezzadde lyabalongo tugenda okuva mu honeymoon nga tulina akamuli nga nina akamuli ku face mukama n'atu blessing with a boy and a girl Martha ne Paul mwana mamuyina ebigambo ovayo mwane mulongo olina akamuli ku matama nga kakwetimbye banange wange yasika ono agambye atya ndowooza oba nakidzeemu bulungi ekintu ky'omukisa kyoyogeddeko nti kati nze wembasa ayita mu mikono gy'abasika babazadde olwonkole ntya anjogedde ekigambo kino nti twesanga nga abazadde baffe batufaako nga tuli bato emusumba bamu bakyalemedde ku kigambo kino eky'omukisa abazadde gwe batuwa naye nkugamba nti omuntu akuleze sisuubira nti osobola okwerera wekka abazadde bakuvaako kati nga bw'ogambye nti yali step mother naye yakuwa bboto era bwe wali ogula gomesi wamugulira ne gomesi ennungi n'okusinga tugula mashuuka wagula n'amashuuka n'agasinga maama eyakuzaala very much n'ogamuwa very much sinze nagamwewera naye nagawasenga ne mugamba try your level best maama bimutuukeko era yajja maama nanneebaza ndoza abantu bakitegeera buli omu ategeera allo wangi mukwano mwangaze waffe yayebale kuwangula ekitiibwa kya mukama naawe bale okutuweereza naffe batumenyamenya dda naye kati twabita ne tubivaako temubivaako mmwe mwennyike mu yesu mu yesu mulimu okubeerwa bambi abantu babamenyamenyadde emitima hallo wangi munnange musumba jjajja yesu yeebaze aweebwa ekitiibwa omuwanguzi waffe mukama yeebazibwa ekitiibwa kya mukama ono dolini kawonte kuva mu kimu tugenda mu ggulu twebaza katonda olw'omuwanguzi yasobola okuwanguza omukyalo oyo kakati oli gundi ekisa yamusookako yaddamu okumulaba yawasa ali luddawa n'ekirala bamami bo bonna iwaliyo mamu ne step mamu bali luddawa kati kama bampeera omuti katugaddeko nakino ono agambye nti maama omuwulizaako byonna tubigattirawo maama sinza butamuwuliza kuba naye bwe simuwuliza nfuba bwe mba simukubidde akuba ne maama riyo mami wange ne ku makya njogedde naye mbadde nzija oli nayogera naye last week naye era nsuubira okuddamu mukubira koze era mbaagala I really love them ekya boy yayita mu tough times ate zize zasinga ezange tiyafuna omukyala ngadduse mu kyaki n'awasa omukyala n'azaala omwana mbwoba omwana yafa n'afuna okusomozebwa olukindo ne lwabika emirundi 3 ndowooza yali mu kusaba mukama n'amugamba oba noonye simanyi yanoonya yangaana n'okumbulira eyamuwa enamba yange kuba nali nakyusa n'essimu naye nanoonya mpaka lwe yangwako nali mu kibuga muno nankubira naye nga tambuulira yaani nangamba paal njagala kulaba ne mubuuza naye gwani awo we battiranga ennyo abantu ne mugamba bwe batosobola kumbuulira gwani sijja kujja kulaba naga nkwegayiridde neetaaga okulaba ne mugamba kati ndi wano ku equatoria kumpi n'omusirikale jangu nsange wano enda okutundwa bwe nti nga is that guy ne mubuuza okyaliyo Mr. X nangamba gyendi n'atulika n'akaaba he knelt down nagamba I just need a blessing and forgiveness from you ne musabira omukisa ne mugamba kola enkolagana ya fresh ne mukama so sinange ne tusaba omukisa ne musabira abalongo right now I know abalongo boy and a girl like mine kama yamuwa ezzadde lya abalongo babulaza nsumba tomu abasomesaako mbasingo nti amaziga g'abantu agakubeera emabega makulu nnyo tokkirizanga bulamu bw'okubeerako maziga g'abantu
bakitegedde. Ono yabuuziza yono gwakolimira wagendayo ku omuwule omuwala gwakolimira ye wamusonyiwa wagendayo ku namala bwe nakizuula ne ntandika okwenenya sigendangayo simanyi na hawe about ze naye nga yabeeranga katwawo simanyi naye nga yagwa ng'obulokole n'abuvaamu bye nasemba okuwulira naye nga nakyusa essaala ne musabira bulungi nange ne neenenya kubanga olulimi nalukozesa bubi ng'okolima. But does she have a single sister or naye ko sister wo? Gyali naye kati aliwo ali bweru. Amina. Onagambye musumba wange yankuza naye yafa egoli bulungi kati teri akola ki? Teri bakuyita kubanja. Omanyi waliwo okulanga olina by'olina okusasula. Ane wabeerawo oli nga ye talina kyakola atya yazze yeerafuubanira. Naye wayinza okubaawo the next of kin at least atekinza obuvunaanyizibwa bw'oli era tebabulayo. Kati kyogamba otuuka okwanjula oyo gw'onaatwala ng'omuzaddewo asobola okuba blessinga. Very much. Very much. Olw'ensonga kuyinako akalandira ate naye aprenze pati ye ng'omuzadde. Mukama abeera amulaba. Ono agambye gwemwekuba eŋŋomi wamwe mutaata wa maama w'omukiga gwemwekuba eŋŋomi wamwetondera. Yali mukamuzeeyi. Saamwetondera naye naddayo naddayo bwe naddayo yali takirabangako mu bulamu bwe. Neŋŋendako ewuwe ne mubuuza ne mutwalira n'abaana. Ate yali yawulira nti nalokoka kuba mu bulamu bwe yali tandabangako nga nninyeewu ate nga we were neighbors. Naye yagenda okulaba nga nziza okukyala ne ku mukolo gwange muwala we yajja mu kubuuza abagenyi yamwagulira olugoye lulungi najja n'abuuza. Amina. Bantu mangi bwe tuba twakola obubi. By the way musumba kye saakugambye nti sister wange oyo naakula nga aliko rejection oyo omukyala gwe yazaala ng'ajja n'atuyitako ne daddy n'amuyitako nga tamubuuzizza n'akula n'embeera eyo. Naye ekiseera kyatuuka n'afuna omwami ng'amaze n'okusoma. Daddy n'agamba sigenda mumusonyiwa Diana agenda kuleeta wano omwami naye sigenda mumusonyiwa. Ne mugamba daddy oli muzadde. I request you kindly to forgive Diana. Omuleka aleeta omwami kubanga wooli mulamu. Neebaza Mukama nti daddy yampuliriza era naye ali happily married. Amen. Ya wedding last year but one. Bible yasomesa egamba nti bw'otabagana ne Katonda amakubo go bwe gasanyusa Katonda akutabaganya n'abalabe bo. Nkikusabidde mukwano kikubeeko olunaku olwaleero kitwala mu linnya teri ssanyu erifaanana bwe lityo. Ngenda kumaliriza. Hallo asembayo. Hello. Wangi munnange. Mukama twebaza pasajezi. Twebaza omuwanguzo. Ekitiibwa kya Mukama. Era kuwangula. Kiddiza Mukama. Kati ekyembuuza. Olina emyaka emeka n'abalongo balina emyaka emeka? Abalongo balina emyaka 11. Abalongo balina emyaka 11 nze nyina 37. Omuwala oyo yagwa gezaako onadda kugamba mbu omuwala oyo yagwa gezaako okumunoonya kale ekisa kya Katonda. Mikono gyaffe abalungi akaddeko kanziruseeko naye tuweereddwa omukisa okuyiga. Tunoonya omukisa. Bantu banoonya omukisa naye omukisa Katonda agaba omukisa kyekisooka. Ekirala abazadde bo ab'omwoyo bagaba omukisa n'ekirala abazadde bo abakuvunaanyizibwako. Tiyetaaga oluusi nakukusabira ikasita agamba nti Mukama akuwa omukisa ogwo gujja buzzi mu bulamu bwo ne gukola gutya. Naawe agamba nti nze sirina gwefumiitirizaamu bw'obanga ogenda kuyingira ennyumba yo nga wagizimbye obanga ogenda kwanjula obanga olina ekintu eky'omuwendo wano oyinza oganze siina bantu bange naye bw'oba waliwo abantu ab'omuwendo b'owulira mu bulamu bwo ng'obayita n'obayita n'ogamba bano baki bano bazadde bange. Mukama ajja kubangako omukisa ogwaki ogw'enjawulo. Waliwo n'aganze siina musumba naye omuntu akuwa omukisa mu bintu eby'omwoyo. Mukwano
manya bumanya nti oyo akulinako akachi akakwate era akalangirira. Sijja kweyongerayo mu maaso akadde kange keeko, njagala kusaba oteeke emikono gyo mu kifuba twatula ebigambo bino eby'obulokozi. Gamba ayi Yesu olunaku olwaleero nzija mu maaso go era nzikiriza mu mutima gwange nga njatula n'akamwa kange tindokose gy'amannya gange mu kitabo eky'okufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Bw'oli boyita abalonde bo mbeera omu kwabo. Kwebaza Mukama kubanga ondokodde. Amiina era amiina. Kale tusabireessaala. Mukama kitaffe nkwebaza kubanga oli Katonda omulungi. Nkwebaza nti watukeezezza nga tuli balamu. Waliwo abatasobodde keesa era waliwo abatatuusiza ssaawa ze tuli mu kati. Naffe tukwebaza nti olina ensonga naffe. You say in your word in Jeremiah 29:11 that for you have good plans for us to prosper us, Lord. Tukwebaza Mukama nti obaddewo we tusigadde nga tetuli beesigwa, gwe n'osigala mu position yo ng'oli mwesigwa. Era Mukama nkwebaza olw'ebigambo bino ebiwadde abantu omukisa abali eyo Mukama n'ababiwulidde nga babadde balina we bali Mukama. Nsaba obanyiga ebiwundu Mukama nga bwe wanyiga ebiwundu. Nsaba Mukama obajjanjaba beetaaga eddwaliro, because you say in your word in Psalms 147 verse 3 that you are the Lord that heals the broken hearts. Mukama bajjanjabe diringa nabo ababadde n'amalala, essukuti, olugezigezi. Mukama kola ebyekisa era nnyongera okusabira abo bonna ababadde ng'abalekeddwawo nga they are in suspense, Lord. Nti gwe wooli oyogera mu kigambo kyo nti with you everything is possible. Era bakwesige mu linnya erisinga amannya gonna. Amiina. Mikono gyaffe abalungi Mukama abanjagalire era tusigadde tukkiriza Katonda emyezi gino ebiri egituyingiramu. Mukama akukwase ku mukisa, akulabye ku mukisa era akulabye ku buwanguzi, nawe osanyukeko mu maka go ne mu baana bo na mu buli ngalo yonna ky'oteekako omukono. Sigadde ndi Juliet Jjuuko Jjejje wamu n'omuwanguzi wange Mrs. Mugarura Paul. Mbeere bulungi mweraba. Wanguzi tawanika wano ku 98.7 emmere y'omwoyo gwo.